Laba Olutalo wakati wa Usherkarmer ne taata w'omwana we bannange luno lunyuma olwalabiddeko kubanga amusabira ssaala yakufa. Amusabira ssaala yakomerawo mu bookisi kubanga nkuba kyeyo era buli nkuba kyeyo ategeera bookisi eyo kikyetegeeza. Bino nno bisaana obyerabiddeko byonna mbikuleetedde maaso eyo. Sefuko Mayanja family bamuli bubi nga bw'okiwulira era essaawa yonna bagenda kumwenyigira. Bagambye nti bo tebagenda mutwala ku poliisi, bagenda kumwenyigira. Oluvannyuma lwa Sefuko okuvayo n'avuma Mayanja family n'abaswazaswaza n'abawemulawumula n'ebirala bingi nnyo nga byonna bibaleetera emabegakaawo. Ate alaba vidiyo osobola okuddako emabegakaawo no mu vidiyo zange ez'emabega mu wiiki ng'emu ng'omugenzi Humphrey Mayanja yakafa n'obeera nga weerabira vidiyo eyo n'ebisingawo byonna mbikuleetedde maaso awo. Naye nga wasuze otya, wasiibye otya gwe n'omulungi ampuliriza. Ensonga za rape ne bindeeba Catherine kusaasira omutwalira omusajja byonna mbikuleetedde naye nga oli otya gwe n'omulungi ampuliriza. Ochano media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Ngenda kutandika ne client wange owe Saudi eyampagidde ne tukolera omwami we birthday surprise. Bannange yasanyuse, essanyu lyabadde lingi. Twamukoledde money bouquet ne tumukolera ne keeki nga bw'ogirabaawo. Munnange essanyu lyabadde lingi, essanyu lyabadde pitirivu. Nebazanye ba clients bange ab'e Saudi abampagidde ku airport pick up, abampagidde ku kola ebimuli bya ssente surprise ne delivery. Byonna nsiima nnyo mikwano, nsiimira ddala bambi abagamba nti no njogera nnyo mbeera mpisawo bulango bwa bakama bange kubanga bwebundiisa bwe bumpa ekyokulya. Gwe nawe abeera tali ready kubeera nti n'owuliriza byennanga mukwano oba osobola okweyongerako mu maaso n'olaba vidiyo gye yeeyongera okugenda n'obuuka akatundu k'obulango. Tewali buzibu. Ababeera bali radio oba ababeera bayagala okuwuliriza ebyo oba ababeera balina obwetaavu bw'ensonga ezo bajja mu inbox zange ne babeera ate nga tukola bizinesi eyo wamu. Abantu bangi babeereyo ng'alina ekintu kyagala omukola naye nga talaba wa muntu wa kwesiga. Abantu abeesigwa mu nsi muno baggwamu, twasigalamu batono nnyo. Nebaza bakirantisi bange mwenna abaneesiga ne tukola ekintu nga kino n'ebirala bingi nnyo bye tuze tukola. Kuba si buli kimu nti nkiteekawo neno ku naye sometimes mbiteekawo kubajjukiza na kubalaga bulungi bw'abantu na bwesigwa bwe banteekamu. Munnange twakoze keeki eyo n'ekimuli kyabaddemu n'ekimuli ekyo ekya money bouquet nga kuliko n'ebimuli awo nga bw'obiraba ne tubitwalira client waffe ne tubitwalira birthday boy. Munnange yasanyuse, essanyu lyabadde pitirivu. Ngenda kuba mubalagako awo maaso awo naye nga sobola kubalaga face lwa nsonga si buli omu tayagala ebintu bya social media. Abantu abamu babeera beetaaga privacy yaabwe naye nga nsiima nnyo mikwano omukwano gwe mundaga okubeera nga mumpagira munsupportinga ndi musiimu. Nenongera okubajjukiza nti tukola airport pick up, tugabirako ekimuli, tukuwerako ne free wifi n'ebintu ebyokuliira mu mmotoka. Nenyonga okujjuka tukola surprise ne delivery, tukyusa ne ssente. Gwe neeraliikirira nti munnange ate nina ssente zange simayi butewa ngenda zikyusa ate ku airport batema ssente nyingi ate mu banka. Munnange twesige tukutambuze airport pick up tukuwe ssente zo nga tezitemeddwako yadde tuzikuwe nga bw'obadde ozisuubira. Eza currency yonna tubeera nga tuzikyusiza ddala bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Tuzuula omwagalwawo enamba yaffe kwali ku screen tu inbox nga tukuzuulira omwagalwawo ove mu bubuze ove mu kizikiza. Love is beautiful ng'olina omuntu akwagala era nga akuliko bw'omu. N'ekirala tusiba ebimuli bya ssente nga money bouquet, money tower, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo. Ekirala tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula, nika, birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Katubeera ate nga tweyongerayo tugenda kutandikira ddala ku nsonga za rape ate tubeere nga tweyongerayo ewa Usherkarmer olabe amaziga g'ayitamu. Kuva we yafuna olubuto olwo essaawa zino afuuse single mother ate nga Safiina yamukolimira oluvannyuma lw'okuvuma abaana be ebiseera ebyo nga Usherkarmer tannazaala. So bannange twegenze nnyo ennimi n'ebigambo bye tufulumya. Nkasani kusaasira binde bamunyumiza nti
kulya mukazi n'afuna lubuto. Ebiseera ebyo Lwaipi yakabira ennyo ng'agaba naye bangamba sizaala. Ate nze kamba buli omukazi kasita oba ng'olina omwana asooka nga gwe wamuyonsa ku mabeere go, bw'ofuna omusajja namba 2 takkaka mwana. Takkaka mwana ayinza okuba ye kennyini nga tazaala. Nga tazaala. Kataba Lwaipi omusajja akusudde mu loosi. Omusajja nyine tasobola kukuba east and west kuzaala nga kasani kusaasira nga balagira omusawo nga batwala mama bakomyewo nga mulabye bakomyewo olugendo luli lweggula nga batwala mu ddwaliro nga bajjako binde bamazzi g'okumugonga agazaala nga bagakuba Lwaipi nga Lwaipi lwe olubuto lwatijja nalwo kyobulaba omwana amutuma amannya 18. Olwaipi onswaziza nnyo oli musiru -3. Olina omwana omulenzi, omwana wanyirira, olisinga omaaza ng'opapanika n'akasajja akakyala akambadde galubindi. Omusajja omufere omuyaaye ayambala ebikoofiira eyebikka galubindi abako baleme mulaba bagenyi. Use your knowledge before you focus. Onswaziza nnyo emirundi 10. Inze kano nchogerera mu live nina abaana bange babiri nze abayonsa omusajja gwenzirako okwagala. Ebiviradde wa Mayanja family Sefco essaawa yonna bamukolako wabali abantu bakoze amanya balina amaanyi gaabwe tosobola kubeera nga ovoola family yaabwe to that extent n'obayomula n'obavuma ebigaana n'ebidda ku lw'ensonga ezitaliimu olw'okuba yagala views ne likes kubanga bali abantu balina ekitiibwa family yaabwe erina ekitiibwa tebasobola kukkiriza mwana tiktoka kuvaayo naawe mulemula family yaabwe bw'ati olw'okuba basazeewo nti ba tiktokers okubagoba mulumberwa harmfully. Njagala obeere nga weerabirako era Sefco essaawa yonna bandi mugombamu obwala eba chameleon yazik bazise muganda we Humphrey omwoyo gwe mukama agulamuze ekisa abantu bangi nnyo baaliyo okusiikirako chameleon awo ezaleetera Dr. Sefco n'asooka abavuma naye Sefco oli mukwano gwange naye weegendereze byempulira mu nkuubo bikeyafuulu essaawa yonna bayinza okukukolako ekyo nkikubuulidde. Omanyi kintu kya busiru nnyo okutakula olutalo ku bantu abako people disappoint zibana abantu bali frustrated omuntu afiiriddwa omuntu we omuddako omuvuma. Sefco weegendereze kendeeza ku ntambula zo nkubuulira nga kyaliwo omanyi Sefco mukwano gwange ku byempulirako obuwulizi kuba abasajja mbu babadde bagenza oloopa mbu ne bagabbo tebajja loopa ku poliisi mbu Sefco bajja mwekolerako mbu bino ebyokutwala Sefco mu kooti mbu baabiganye bo. So essaawa yonna wandiwulira ng'akatambi kakyuseemu kireva jje teyaziika babagaye buli omu alina okuziika. Dr. Sefco family yali emabegako amawulire gagenze ne gayita mu nkuba nti Sefco bamukutte olw'okuvuma family y'Amayanja. Oluvannyuma Sefco n'avaayo n'akliyaringa eyambuye tebanaba kumusibako bla bw'atyo nti akyalya butaala naye kati akagera okuziika kwe kwawedde munnange lindirira ekiddirira byonna ndi ready okubeera nga mbye batuusaako wano ku Ochano Media. So nno nga babadde baagala kusooka bamaliriza ensonga z'okuziika Sefco naye balyoke bamunoneko kubanga ekintu kyekola kyali kinene nnyo baali tebamuvumyako yatwalirako n'abatalina misango so kwegamba njagala obeere nga wewulirirako ebisingawo. You know what it means losing somebody. Omanyi kyekitegeeza okuluzinga muganda wo okuluzinga maama wo atagenze kukyala nti anadda. Omanyi kye bayita okuziika omuntu wo n'ayingira ettaka erinnyogoga gwage muganda aba chameleon teyaleka nnyumba wali omusinga bugagga naye kansa yamuluma
kansa yamuluma yafiira mu pain naye kati gwe okutte pain y'omuntu omuntu Katonda amujje mu bulamu bw'ensi eno alese abaana alese famire oli wali okola video seka ovuma n'okuvuma banemwa bantu mwe mumanyira baizawe batikitoka mumanyira nene muvoyisibu nemwekaza nemwewagira n'okwewagira mwe baana mwe kambabuulire nze mbawa example mwe mwenna abali wano ku TikTok tewali agenda kusinga omugenzi Isima maanyi na kumanyika na fame bw'oba oli ku TikTok ng'onoonya fame ng'onoonya kumanyika ng'onoonya likes Isima yali abiina n'okusinga kuba amazima ga Katonda mu ggulu ku intaneti eno omugenzi all access yali namba yali blogger asinga mu Uganda. So eyo no nga tuvuddeyo nga tugenze ku nsonga za Ashakama yavuddeyo n'abuulira social media oba n'abuulira media ku live nga Baawe bw'atamwa buyambi okuva ku lubuto myezi 3 tamwa buyambi agamba Baawe mbuno Munyarwanda abangi bavuddeyo bagamba Mutolo kubanjukira Ashakama ng'akyali lubuto yabeeranga wa Mutolo ate saaza kati tebakyakolagana na Mutolo toyina nawulira ba video newe yazaala toyina wulira ba video nti oba bali ne Mutolo oba ki byonna omukwano gwaggwawo njagala obeere nga wulirako ebisinga okuba Ashakama olulimi lwakozesezza lulaga obusungu bungi lulaga tata omwana aminako obusungu bungi era amusabira kufa komerawo mu kibox wankuba kye musobola okutegeera box kitegeeza njagala obeere nga obyerabirako naye abantu bangi bamugambye ekyo tekyetaagisa kujja kwogerera ku media kuba bazadde bangi banakazadde b'eggwanga basingo mothers sigwa asoose si bigambo byange wawulireko lyeni esookerwako wammwe era omutwalanga ewammwe maama wo n'abeeramu aka Thomas ne taata we era n'abeeramu aka Thomas basisitako ne babeeramu aka Thomas then genda ku lyeni oba onfuna omukazi ali lubuto obadde naye takukutte gwa mwegasse nga mwagadde si gumu 2 3 4 5 si 6 mwegasse emirundi nga 10 nze he told me tannatuuka kuzaala gwe n'omulaga nti gwe watuuka kati yali yegatta naawe nga tataddeeko kapiira ng'asuubira ki ebyo ebintu tebibeerako two-sided era woba oli wano ng'oli musajja ng'oli ku kyeyo naye nga tolabirira mukazi wo gwe waleka e Uganda n'omwana nsaba bakukomezeewo mu kibox yes okufa si kulungi kusabira muntu naye ate kankusabe ng'oli wano ku live yange ondaba oli musajja waleka omukazi e Uganda si nti tokola oli ku kyeyo okola bakusasula naye nga mukazi wo gwe waleka ewaka n'abaana tomuwa yadde n'ekikumi ne wasindika message tozibikkula naye ng'okimanyi bulungi wamuleka mu muzigo tewamulekera na bizinensi omwana we ali eyo ali ne maama we mukazi go tomanyi kikye balidde naye ng'oli online olina gw'owaana olina gw'osisinkana ne mwegatta ne mwewaana
ng'omusaayi gwo nga n'oyo gw'ofunye tomanyi oba agenda kukuzaalira nga gw'ofunye gw'opepeya naye akuleetera obutakubira mukazi wo. Abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti Usherkarmer kye yakoze tekyabadde necessary. At least yandifiyeyo mukwano gw'omu n'amubuuliramu n'amuyitiramu n'amugumyagumya n'abeera nga amuwa ku magezi okusinga okujja ku media lwakuba bagamba Usherkarmer tabuulirirwa. Buli agezaako okumuwa ku magezi avuma muvume mu comment section oba n'amukolera video. Tekyabadde necessary kuvaayo n'akola live n'atandika kugera bw'atyo ku taata w'omwana we n'atandika kumusabira kufa. Omwana bw'anazuuka oba mwana bw'anaakula n'asanga video ezo omwana anaamugamba atya? Era weebuuza omwana bw'anaakula n'asanga video ezo oba family ya taata w'omwana bwe banaalaba video ezo omwana banaamwagala nnyo nga bawulira omwana abe bamusabira kufa komerawo mu kibokisi oba njagala obeere nga weewulirirako. Family geno omire obuweke ogende weegatte nga tolina kyolowooza nti wali olubuto kati naye kiki ekiri mu nsi eno mugawa kitiibwa kati go kati olaba kyekimu ono munnange wekolera kyeyakola yagenda n'akaweta ka myaka. Bw'oba olina omusajja ng'ali Juba genda Uganda kuteekamu akaweta ka myaka eja genda mu sex bagule Eastern West oba kabuzi oba ki nyumirwa ng'omanyi teri lubuto. Usherkarmer buzibu bw'olina oli musogo olina amaddu g'okwerya olina amaddu eno olubuto bw'olisiba mutoolo. Kati n'Omunyarwanda yawunga yeri yagamba nti omwana bw'agamba nti omwana siwe naye simuwakanya. Simanyi DJ Famaika, DJ Shiru bonna bali okwo bakati bonna bakulya badde no bonna bakuwuuta olubuto oba ogenda dduwa muntu ki. Usherkarmer ekyakusibye okuzaala omwana mu myezi emituufu kankikubuulire tosobola na kukinnimba kuba nze ndi mukazi mukulu mukadde. Omukazi yenna kasita ofuna olubuto abasajja ne bakulya abasukka mu basatu nga baliko olubuto lumu oyinza okulwawo okuzaala kwe bayita amakatu. Nsaba otwendowooza mu comment section kubanga ebiva mu bantu essaawa zino bagamba Usherkarmer essaawa zino naye yazaala mwana mulenzi. Essaala gy'asabira taata w'omwana yadde agaana okumuwa obuyambi naye ng'ate abasajja bangi abakola ekintu ekyo. Essaala y'okufa si essaala entuufu gye yandisabidde taata w'omwana. Basingo mothers bangi bayita mbulumi bw'amaanyi naye tebasobola kusaba ssaala ezo. At least gyesabire mu kasirise oba gisabe eri Katonda wo naye nga si kugisaba mu public. Family y'omusajja ewulira omwana agenda kukula abisange ku media ebirala bingi nnyo ate nga jjukira bigambibwa nti Usherkarmer tabuulirirwa. Buli agezaako okumubuulirira amuvuma buvumi. Bannange njagala obeere ng'oyise endowooza mu comment section era weerabireko ebirala. Bisojja gyebalira funayo omukwano gw'omugoba owulira ebizibu Usherkarmer ffe twazaalazaala dde abaana. Byodda kuno ku tikito kunoga nti omusajja yakolese ku blue tick waakalaba tonnalaba. Ebyo nebikudda mu comment nebigamba Usherkarmer wamma mulangire tolina byolangira kuno. Ffe tuli bannakazadde n'abasajja be batwazalamu abaana gye bali sikola nkola live nenfuma musajja wange nazalamu baana. Nawe oli ku live wena olakuseze ennaku yo Usherkarmer olina simanyi airport taxi mwosobola okujja ebitaano onywesa omwana w'amata mwosobola okujja ssente za pampa. Ekikulangisa akasajja kyekyaka ki ye ani yakutuma ove mu Baganda odde mu Banyarwanda bamba yoti oli ku live wenna weefokasinzeeko ogyeyo obuziina bwe bwanise ku live. Usherkarmer lwaki tokula? Usherkarmer wano ffe tubeera kuno ku tiktok tulina abasajja batwagala naye tetuwemula towa ebitiibwa. Naye gwe n'ofuna olubuto from day one mu mwezi gumu gwakubiri gwakusatu gwakuna gwakutaano gwamukaaga gwamusanvu gwamunaana gwamwenda gwakumi omwana wamuzaala myezi 10 obeera ku live obeera kuli oyomba n'ono bani no bawayagala Munyarwanda nga musiru ozo omusajja asobola okukolamu amagezi. Ne kano okategeera omusajja gwayagala musajja wa Dubai tawasa. Usherkarmer olubuto wali ogenda ddujjamu nina audience ozita ng'oyogera nti olubuto wali olujjamu ng'oyagala ddujjamu yakudda Dubai. Kitegeeza omusajja mwali temukwataganya mu kufuna mbuto zo omwana tamumanyi. Kale mulekera okwesiriwaza Usherkarmer olina omulimu gw'okolamu ssente. Lwaki odda ku live n'ogamba nti omusajja njagala kuleetera mu box njagala bakuleete
Wate Ashakama nga bwali nti yeetagambwako avuddeyo n'akola video bonna abankuba kye abagezaako okumusabula abagezaako okumuwabula abagezaako okumuwa ku magezi njagala obeere nga weewulirirako was it necessary oba nedda tukyagendera ddala maaso tulakalira wuliriza we mubeera ku kyeyo muvuma nnyo abaana abaakomawo okuva ku kyeyo mukola nnyo zi live nga mutuvuma mutuyisamu eggaali ayambala bubi ekyeyo kyamusala business kakola nga katono nnyo bannaye muba mupolooka omugambo ffe ne tugamba okay leka akomewo tulabe botiki ne botiki z'engoye zagendo shopping leka akomewa tulage ku business omuntu gyalina okola nga ava ku kyeyo leka akomewa tulage ku nyumba ez'abapangisa bambi n'ennyumba gyagenda osulamu bannaye leka akomewo atulage ku wasula surprisingly aba eyali atumbeza sound eyali ayasama ku ka app akomawo n'asooka ne yeekweka n'alyoka afubuutukayo ng'alinga lubwa kyokka batayagala bamugambeko naye ye yali ayogerera banne abaakomawo ki Uganda kyokya woba okyali ku kyeyo mukwano toyasama nnyo koze eno bagiyita Uganda the Pearl of Africa ojja komawo abantu bakusekerere okusinziira ku bigambo bye wakozesanga ku banne abaakomawo ojja komawo nga banno be wali ovuma bakusinga 10 ku 10 yadde oba toyagala kukkiriza ojja komawo tukubuuze bizinensi nga tosobola na kujoogera nti ye bizinensi gyenkola ojja komawo tukusabe kapoloti 50 times 50 mpozi 50 feet to 50 nga tosobola kalaga naye ate nga banno be wali ovuma baalaga obwabwe ne balaga n'obuzigo bwabwe bannaye mulekerawo tumanyira ffe abakomyewo nga tulina kye twekoledde oba munfuna abaana mukomawo abaali baasama nemba tunuulira ne ngamba wait ate lecturer ng'ate afuuse kuuku wama baddaali ngite mwerabira kumpagira kwa Shakama airport pickup bannaye mutu disappointinga abaasamira bannammwe nga baakakomawo ku kyeyo ayambala bubi ekyeyo kyamusala ko kakomawo ne kalyoka keekweka ne kalyoka kafubuutukayo nga kalinga lubwa ne kalyoka bannange ne kalyoka keekaza eno vidiyo eri genero naye olaba wogifiiringa muli nti njo ngamba gwe then sit in the heat mutumalamu amaanyi nga twakakomawo ne tugamba katubalinde omukomawo ankomawo ne party 2 naye nga nyongera okubaza alabye video yange to the end n'olabula nga tobuskipinze mukwano taakatona ku ekyo osinga okwagala nyongera kujjukiza nti tulina airport pickup tugabirako ekimuli kya bwerere tukwelako ne free wifi ne snacks ate nga n'ekirala tukyusa ne sente eza buli currency gwe naye ali eyali confused nti munaye sente bazitemanyo ku airport sente bazitemanyo mu banka munange jangu ne sente ze eza buli currency tuzikyuse ate nga ozifunanga bwewandibadde bwozeetaaga bwezandibadde zirina okuba nga tezitemeddwako tukola surprise ne delivery birthday surprise n'ebirala bingi nnyo obeera ng'olina ebintu byagala okuguliza obagulira mwana wo oba bazadde bo nga tolina ebikutwalira munnange twekwate bulungi nnyo ennamba yaffe kweli ku screen ate nga n'ekirala tuzuula omwagalwa gwe nayina omwagalwa ng'akubuzaabuza tokyamutegeera olowooza oli omukumbe muli bangi munnange namba yaffe kweli ku screen twesige tukuzuulire omwagalwa wo tusiba ebimuli bya ssente nga money bouquet money tower gift hampers fruit baskets n'ebirala bingi nga kwotadde n'ebirabo by'oku mikolo tubisiba ng'okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi nnyo okukyala twesige twekwate Ochal Media. Subscribe for more updates, like, share and comment to the notification bell obenga notified brand take video empya.